Aya basi embeera nga bwesobodde okubatenga etambula okuvaako omwana muwala gwe bayita Vivian Tendo Haji wa Hajati ndowooza akayimba ke mwasinga okubatenga mumanyirako. Vivian Tendo embeera nga bwesobodde okubatenga etambula olowooza ekibiina teyakyabuliridde kye bayita Lout Entertainment eky'omukulu Yesaman Rafiki. Nyinza okubanga kuwadde kati naye nga gaafuluma dda myezi ng'ena 5-6 egiyise bwe byasobola okubatenga bitandika. Bintu byakongezaayo ndagaano kusayininga ndagaano omwana w'obuwala n'agaana. Kigambibwa nti mulimu omuntu omunene amulimu era yasobodde okubatenga amuwaga n'amugamba togisayininga ne bamuteekamu akasente. Omukyalo oyo gwe bayita Vivian Tendo gwe nkutegeezaako bamuyita Vivian Tendo Ntubiro ye mwana muwala oyo abasinga ndowooza bamumanyira mu gwa 2016 yasobola okubatenga asinga okubatenga amanyika. Bannaffe aba Lout Entertainment ekikulira omukulu bamuyita Yesaman Rafiki oba oyinza omuyita Kiberu Joshua. Omukulu oyo muwandiisi wa nnyimba awandiisa ennyimba ez'enjawulo ennyo. Omukulu oyo mwaka gwa 2018 awo yalina omuyimbi gwe yatandika naye mu Lout Entertainment gwe bayita Sean Payton. Ndowooza mumujjukira mwana muwala gwe bayita Sharon Nabunya gwe yatandika naye mpolampola okutandisa endongo ye. N'akadde kannaye Sharon Payton yasobola okubatenga avaayo mu Lout Entertainment bwe yalaba nga baleese mwana muwala Vivian Tendo. Awo nno akafuna ne kamugwako mpolampola. Awo nno kwe kutandika mpolampola Vivian Tendo najja n'akayimba ke bayita Hajati wa Haje. Akayimba akaali akakulu ennyo, lyrics ezaali ez'amanyi ennyo nga ziwandiikibwa omusajja gwe bayita Yesaman Rafiki. Yesaman Rafiki gwe nkutegeeza amannya amatuufu bamuyita Kiberu Joshua. Omukulu yazaalibwa Saidi Zemakinde yategeeza mu mboozi ye ng'ayogera agamba erinnya lye gemaanyi g'ayina. Ekigambo Yese yakijja mu kya erinnya Yese yalijja mu lyefaananiza erinnya lye bayita Jesse taata wa Yosefu. Era ate Omani n'ategeeza nti erinnya eryo Omani nga yesobola okuba ate nga amalawo ebizibu byonna ebiba bizze ng'omuntu kwe kwetuuma Omani. Ate nga Rafiki ategeeza Moses Radio n'omukulu gwe bayita Buchaman be bamutuma erinnya eyo Rafiki n'asobola okuba ate nga yeyita Yese Oman Rafiki. Muwandiisi wa nnyimba omukulu oyo owa Lout Entertainment asobodde okuba ate nga ayiribye nnyo. Omukulu oyo producer gwe bayita Yesaman Rafiki yaliko mu nsi gye bayita Kata. Omukulu oyo yasobola okuba ate nga agendayo okukolerayo ku airlines ze bayita Kata Airlines yalinga customer care. Bwe yavaayo nga biganye kwe kudda mu kibuga Kampala. Mu Kampala ne bigaana n'ayingira South Africa. Bwe byagaana South Africa kwe kukomawo mu Uganda. Awo nno kwe kuba ate nga n'atandika ne munne gwe bayita Eliakis yasookera ddala naye omukulu ono Yesaman Rafiki kwe kuba ate nga atandika naye mpolampola okuba ate nga akwasaganya eby'endongo n'okuyimbira ddala. Era ng'omukulu ono Yesaman Rafiki oyinza okuba ate nga omanyika akalango ke bayita Bosiko mwana wa ssebo. Ye mukulu oyo yawandiika akalanga ako n'obulango bungi bwasobodde okuba ate nga akola omukulu ono. Vivian Tendo we yajjira nno yalina akakava ke yasobola okuba ate nga aweereza Yesaman Rafiki. Lout Entertainment nga tennatandika awo nno ng'etandise yasobola okuba ate nga bamuyita ne bamusayininga kwe kufulumya akayimba kano omukulu Yesaman Rafiki ke yawandiika ke bayita Hajati wa Haje akasobodde okuba ate nga ndowooza abasinga ke mwasinga okuba ate nga mumanyirako omukulu oyo Yesaman Rafiki. Yesaman Rafiki awandiisa ennyimba nnyingi nnyo buli muyimbi yenna gw'omanyi mu ggwanga Uganda. Chameleone Bebe Cool ani yawandiika oluyimba emboozi z'amalwa 18 and over. Sente Bebe Cool akayimba kabulengane yawandiika oluyimba lwe bayita Chips and Ketchup, oluyimba lwa Vinka Level Vinka, waliwo akayimba akamalayika n'endala nnyingi nnyo zasobodde okuba ate nga awandiika naye ng'ebisobodde okuba ate nga bibatabula n'abigambira wane nga Yesaman Rafiki byonna asobodde okuba ate nga bimukoledde Vivian Tendo. N'endowooza embeera nga bwetuuse ayinza okuba ndowooza mwana w'obuwala ono akuze kwe kuba ate nga asazeewo okuba ate nga endagaano aganye okugiteeka okugisayininga. Gano genkutegeeza amawulire gayise emyezi ng'ena gabadde gatambula mu saturation naye ng'abantu abatuufu be balina okugamanyako mu mbeera eyo. Naffe mukadde akatuufu gegakuwa mu mbeera nga bwetambudde. Vivian Tendo ayimbye ennyimba ez'enjawulo nnyingi nnyo naye ng'oluyimba lwe bayita Hajati wa Haji ndoza lumwasinga okuba ate nga mumanyirako ng'abakubira omwana w'obuwala ono. Haji wa Hajati, Zandi Hajati wa Haji, ate wampane pamiti, ezija kwa kaunti. Oli Haji wa Hajati,
nze ndinalo wasalo ate wampa n'authority. Nakagala nnyo go ge mazima kubanga nali nakajoininga Route Entertainment. Sike nasookerako recordinga. Nina obuyimba obulala, in fact nafuluma buyimba bulungi, but then bwe narecordinga Hajjati wa Haji balabanga maybe lwelusana oku. Ate era it wasn't a disappointment kubanga lwanzigulira amakubo mangi. Luyinza obba terwahitinga nnyo. Bafans abasinga obungi bennyina. Ye mukyalo oyo gwe bayita Vivian Tendo. Oyinza okuba ate ng'omukubirako n'omubuuza akadde kano. Ye mukyalo oyo bw'atambuza endongo ye mpola agenda kuba ate nga COVID wagwereddeko mpola ye ategeezezza nti ebya manager tugenda kuba ate nga twawukana. N'engoloza biki ebisobodde okuba ate nga byawula abayimbi ab'enjawulo. Okuba ate nga afunyemu akasente abantu basobodde okuba ate bamuwaga abawagizi ne following ene ya Facebook, Twitter etera okuwaga abaana ab'obuwala bane bamanya nti oba oli awo basinga kuba manager baabwe mu mbeera nga bwetambula. Leka tulinde tulabe mwana muwala tumwagaliza birungi byereere. N'omukulu gwe bayita Yesoman Rafiki alina omwana muwala gwe yasayininze. Omuwala ono abadde mu cover mpola bamuyita Vanessa Perry bayinza okuba temunoonyako kuba akayimba bakayita Wambuna n'obula bungi nnyo. Era kigambwa yagenda okuba ate nga dda mu bigere by'omwana muwala ono gwe bayita Viola Nachita gwe bayita Vivian Tendo okuvaako mu Route Entertainment. Nga Sharon Payton we yavaawo Vivian n'ayingira, kati Vanessa Perry naye abaddemu mu cover mpola ng'akitambuza.